Omubaka wa Busiro East Constituency alikeera asuubirwa okuddako okusinziira ku mbeera nga bweyimiridde mu Busiro East. Ayitibwa Honorable Medard Lubega Sseggona akali amaggwa bwe nabadde mpayamuuko naye ng'awa obubaka bwe obwa Ssekukkulu. Ng'abwolekeza bannabusiro yeebazizza Namugereka abawadde obulamu okutuuka ku lunaku luno. Era n'alubaagaliza lubabeerere mawuuno ng'entanda okuli ekibya n'omwaka ogw'essanyu ogujjudde emirembe n'okwesiima ogwa 2026. Ndi Jamii Radio Uganda okukuweereza. Bannabusiro bannange nsanyuse nnyo okubalaba Medard Sseggona Lubega omubaka wammwe. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala era neebaza Katonda abatembese batutembese okututuusa olwaleero nga tugenda okujaguliza olw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ennaku z'omwezi 25 omwezi gwe-12 guno omwaka 2025 ate nga tulusemberera akalulu aka 2026. Nsaba Katonda abawe olunaku olujjudde essanyu. Nsaba Katonda abawe ebirungi era abangwize buli kimu amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'essanyu n'omwaka omujja ogujjudde emirembe. Mwenna bannabusiro East naddala mbatumidde era mbalamusaako. Mu mboozi gye nafunye naye mu maka ge agasangibwa e Buddo Nakasozi mu Kyengera Town Council yasinzidde wano n'ategeeza abawagizi be nti babeere bagumu ng'asula ku ttaka nti obuwanguzi bw'omubaka wa Busiro East Constituency addako mu 2026 be babulina olw'ekisa kya Katonda. Amaaso gange gamaze ebbanga nga galaba ebyobufuzi n'ebyobululu njagala okugumya abantu. Nze ekimpa amaanyi nensigala nga nsituka era nga nnwana abantu b'e Busiro bategeevu nnyo era akalulu kakyaliyo kangi era simanyi lwaki abanvuganya bawaayo obudde okubwonoona mu kifo ky'okujja okuneegattako tukolere wamu. Lwaki bawaayo obudde okubwonoona nga bagamba bavuganya nze? Abamu baava ne ku kifo bagaa tuvuganya Sseggona tulina omujjawo era omusajja ono batuufu okumpita omusajja kuba ndi musajja ddala. So akalulu gye kali kutambula bulungi olw'ekisa kya Katonda. Ffe tetuli b'amaanyi naye twakkiriza obunafu ne tufukamira ku maviivi ne tusaba Katonda ow'amaanyi atuwa amaanyi era ffe abanafu tulina Katonda akola munda mu ffe nga ye w'amaanyi. Yatusitudde, yatutambuza, yayerudde amakubo, yanafuyiza abalwana naffe era yalwanye nabo. Kubanga tunula nandirwanye nani nze nandirwanye ntya nga n'abamu ku baali abange banneeganye nga n'ekibiina kyange kinneeganye naye Katonda ali munda munze akola alina amaanyi era ago ge tukozesa okukunga obuwagizi obulabika nti businze kugwabala. Ababadde bawagira ssaako n'okukkiririza mu Honorable Mathias Walukaga yawanduukuluddwa akakiiko k'ebyokulonda mu Lwokwano olw'ensonga ezeekuusa ku butabeera na buyigirize bumala. Nammwe Honorable Medard Lubega Sseggona yabawadde gaabuwa mu ngeri yagakuweebwa munno bulijjo n'empogola egawa mususi. Bayibuli egamba nti ffenna twayonoona ntitasaanya na kisa kya Katonda. Ndowooza nti oluggi olwange luggule, oluggi lwa taata lusigala luggule, ekifuba kya taata kiba kigaze ekimala okusobola okwaniriza n'okuwambaatira abaana. Mbayita bakomewo bajje tuteese bajje tukole kuba olaba Katonda yennyini yagamba nti mujje tuteese. N'ava ku ekyo n'agamba sikyabayita nabaddu mbayita mikwano gyange. Omulyango ogw'okuteesa, omulyango ogw'okukkaanya n'okutabagana gusigala muggule ebbanga lyonna. Oli ayinza okutya n'agamba omusajja gwe nakolako obukuusa obufaanana bwe butyo. Kituufu naye abakulembeze omulimu gwaffe tugatta si kusaasaanya.
n'olwekyo buli muntu yenna muyita ajje tuteese ajje tukole ebyobufuzi ebitwala ensi yaffe mu maaso tugitereeze. Ensi eri bubi nekemera oluvannyuma lw'okulambula emiryango gyonna egy'ekikomera n'agamba nti mulaba bwe tuli obubi Bbugwe ng'amenyesemenyese twekembe tuzimbe Bbugwe omujja. N'olwekyo nammwe mbayita mujje tuzimbe Bbugwe tuleme okuyitibwa ekivume. Abaana ba kitange ne mmange mujje temwekomoma ne baba bakomawo tebatawaana kuyita Manju kuyita Mudirisa wa Mukamooli bayite mu Wankaaki kubanga gye badda ye waabwe. Nze gwe baddira nze waabwe omukulembeze waabwe bangi twatandika nabo badde musanyufu okulaba nga basituka batambula. Ebyagwawo ne bigwawo ndowooza ebyo bibeerawo mu byobufuzi. Setbacks zibeerawo tuyinza kubeera mukulembeze atya setbacks. Omukulembeze ekimulaga nti nno mukulembeze kwe kusituka n'agamba nti tutambule mu kifo ky'okugwa wansi n'asiita ebigere n'ameketa amannyo n'ayita emizimu gimuyambe. Omukulembeze asituka nti byonna bwe bibaawo mpita Katonda wange n'anfukamidde ku mukeeka w'ensabira ne mugamba nkulembera era ne tusituka ne tutambula. Mu bubaka bwa Ssekukkulu yayagalizza abeesimbyewo bonna okwetooloola eggwanga n'abalonzi bonna akalulu ak'emirembe. Mbaagaliza akalulu ak'emirembe akataliimu ffujjo akataliimu brutality akalulu nga ka mirembe kubanga akalulu kaggwa 15 aka president n'ababaka ba parliament 15 January. Saagala kakuleke ng'olina ekisago oba otadde ekisago ku muliraanwa wo oba muganda wo gw'ogenda okubeera naye nga kawedde. Ffe abagenda okuwangula twagala nnyo akalulu ak'emirembe kubanga ate ndabula nnyo Mwami Museveni n'abamuwagira nti tebakola effujjo olw'okuba bamanyi tebagenda kuwangula. So ffe abagenda obbawangula katukole akalulu ak'emirembe kuba tetwagala ate abantu batataaganye obuwanguzi bwaffe. So Mwami Museveni nga tumuwangudde akkiriza ddeeka tekimwetaagisa kukola ffujjo. Nammwe abalala temwewakula ntalo. Abakuuma ddembe mukuume eddembe, naffe abakuumibwa tukuume eddembe kubanga eddembe litandikira ku ffe. Tolumba muntu muleke naye Bannabusiro East abanaamulonda mu January nga 15 yabagumizza ku ngeri gy'anaakuumamu obuwanguzi bwe. akange sikaakubanja kubanga ani agenda okukabba nawulirayo neyo eyeepika ebusiro nja kabba ntunule n'ogamba banne okabba ogenda kubba kibanja kya Namwandu ogenda kubba ki nze gw'okabbako nkola ki kubanga nange ndi mulwanyi akange tebakabba. N'olwekyo akanoonyi nakitegeera kutegeeza nti nno bwe kamala okukubwa kajja kukuumibwa nti era bajja kulangirira omuntu awangudde. Oweekitiibwa Honorable Medad Lubega Sseggona munnamateeka omukuukuutivu era omukenkufu mu ggo mu bubaka bwa Ssekukkulu muno mwe yaweeredde obubaka buno obw'omuwendo eri abazadde ku baana baabwe. Temukoma w'enkomye njagala musukke w'enkomye njagala kibakwateko tokolerera mwana wo okukoma w'okomye. Bw'oba ovuga boda ng'empewo ekufuuwa ng'enfuufu ekukuba ng'ekulwazwa amawuggwe njagala epikipiki eyo ogivuge ng'okimanyi nti erimu diguli y'omwana omuweerere aleke kuvuga boda yalibeera insurance yo mu biseera nga tokyasobola kuvuga boda eyo. Bw'obanga okuba bulooka ng'ekifuba kifa kimenyeka kiggwawo olwa bulooka ezo tokolerera kulaba nti omwana wo azikuba n'ayitimuka nnyo. Kolerera okulaba nti omwana wo ate asoma n'afuna diguli ey'obwalooya ey'obwa engineer. Njagala okimanye nti bulooka ezo zirimu diguli ya dokita, mulimu diguli ya engineer, mulimu diguli ya puliida. Nabagamba abantu Professor Bukenya yatugamba nti maama we mukadde we nnyina yali afumba walagi kati Bukenya Professor
wa medicine alina degree 3 ziwunya enguuli? No, teziwunya nguuli. Bw'aba agenda okukulongoosa osooka mubuuza ssebo Profesa Bukenya Nongoosa naye ssente ezaakuweerera zaavaawa? No, omwana w'omuvuzi wa bodaboda, omwana w'omusiisi wa chapati, omukyala atunda ennyaanya n'atunda endagala mu katale, omulimu ogwo ng'ogukutte bulungi n'ogugezza n'obeera muyiiya, gulimu diguli y'omwana. Nkusaba ekyo kikole. Ate era kubira n'abavubuka omulanga gye tutambulira ne batugamba abakyala ne batugamba ba single mothers baabasuulira abaana. Mbasaba abavubuka mukomyewo ekitiibwa kyaffe eky'obwa taata. Ofiisi ya taata ya buwanika, ofiisi ya taata ya busumba. Tosuulira mukyala mwana. Omukyala yeyandibadde atusuulira n'omwana kubanga ffe ba provider, ffe bagabirizi. Naye musuulira abakyala abaana ne mutabayamba ne mutabalabirira, oluvannyuma ne tufiirwa. Omwana oyo yeyinsuwayo mu biseera ng'abalala bakwegaanye. Omwana oyo gujja okubeera naye. Ng'afundikira yategeezezza nti olunaku lwa 31 Desemba omwaka guno 2025 si wa kunoonya kalulu wabula wa kulumalako ne kabaka we mu lubiri e Mengo mu nkuuka, era n'akuutira buli omu okumwegattako ku mulamu ogwo. Kati nnyinza ntya okubeera awalala nga ne kabaka ategese oba alina omukolo awalala? Kabaka agabudde ekijjulo ng'ate nze siriiyo minisita we. Waliyo munnaye abafulumya amaloboozi nga baagala okukumakuma okuzira enkuuka ya Ssaabasajja. Ebyo bimu ku binene ebizibu bigwa mu nsi yaffe. Ebizibu bigwa mu nsi yaffe. Kabaka n'ayita abantu nti babeere wano ne babeerawo n'omuntu omulala agamba nti bajja kubeera walala nze nja kuba mu nkuuka ne kabaka. Era n'abo bonna mbasaba bakkakkanya amaloboozi ago abalowooza bwe batyo. Tetuyinza kubeera walala nga kabaka ali ategese enkuuka nga kabaka atugabudde. Ate nze ne ŋŋenda nnoonyeza awalala, era akabiri ku olwo nja kanoonyeza ku mutimbagano, sijja kugenda mu field, nja kubeera mu lubiri. N'olwekyo buli muntu omuyita ajja abeere mu lubiri, tubeere ne kabaka affe nga tuyingira omwaka omujja. Era bwe nnaava mu lubiri nja kugenda Namirembe mu kkanisa. Saba emirembe gya Katonda gikubeereko, gibeere ku bannabusiro, gibeere ku bantu baffe bonna. Nsaba kusingira ddala emirembe gya Katonda gibeere ku kabaka. Ayi Katonda kuuma beene. Insi Jammeh Radio Uganda, abankuumire.